Abatulaba ndi musanyufu nnyo okubeera wano. Amanya ddoboozi okusa Bitone Uganda. Dokita, akakiiko keeko. Omanyizi nja kugamba nti opposition yejja kubeerawo ku buli kintu kyonna. Naye akakiiko nti waliwo representation etali okay mu mbeera emu endala. Naye tukkirize tubawe chance. Tulabe kye banaakola. Kubanga ojja kulonda Muzeeyi Misa nga president. Naffe abato tuveeyo tugambe nti ki? Namwe mwagala. Naye kirungi abakulu babagambye beba advisors. Bajjajjala gadi baani aboka bagende ku advisor. Bakamiliyoni basigale eri ku advisor babebe kulu. Tutambuleko n'omukyalo no Sophie tubijje mu politics. Abayimbi banje bavuddeyo ne beemulugunya ku Sophie oyo. Sophie Sowola bafuga. Obukakafu babujjawa. Nze Bitone saagala bantu bayaaye. Naye muntu tumuwa chance twalonda akakiiko akasooka. Mwalonderawa. Buli omu yeebuuza mwalonderawa. Twalonda. Gye twalondera. Tubadde ne meetings ez'enjawulo. Ofika yavudde n'atugamba nti temwalonda temayisako yadde. Tubadde ne meetings ez'enjawulo. Naye ng'abayimbi omanyi baafuna amalala. Abamu tebajja. Kakati abataaliwo bivula bakomplaininga. Abalala tobalabye. Waliwo bagenda okugamba musoya lingini ceremony tebaagiraba. Okitegeera kakati gwa complaining make sure wetereze nze akakiiko nja kugamba I'm okay with it. Wabula nja kutabuka nnyo senga kanaatandika omanyi abateguzi bangi mu ndongo eno. Mulimu abajja mu ndongo ne batukozesa nga instruments nga bazze kutegulirako majja. Baganda bange tugenda kukuba abantu emiggo. Gwe kasitono ojja mu office yonna ng'ozze kutukozesa nga instruments. Naye nga Bitone wategedde omulamwa gw'ekibiina kino. Omulamwa nagutegeddeko kyobalaba nagujoyininze. Naye obuzibu bugenda kuvaawa. Tubakwate nga mutegula sente mu gavumenti simanya bikikuba. My friend tugenda kulangirirayo akakiiko akalala. Kasita tunakitegeera nti mwekuusa. Kubabbi nze sikolagana nawe kyobalaba abantu bange abemakinde bantaddemu obwesigo bakiikirira 2021 kyobalaba njagala bintu biri straight forward.